Wamu ne office ya president wansi w'ekitongole ekya Uganda AIDS Commission wamu n'ebitongole ebirala ebyenjawulo eggwanga lisobodde okukendeeza ku bantu bafuna akawuka ka mukenenya abo bonna abafa nabo bakenderedde ddala ate n'abali ku ddagala nabo beeyongedde. Ekyo nakyo kizzaamu amaanyi. Ekitongole kya Inter-Religious Council wamu ne Uganda AIDS Commission bazze wano okusinkana bakadde baffe mu Katonda ab'ekitongole kya Born Again Faith abalokole bagwa mu kitundu mu tuluba eryo bagezeko babangula okubabuulira ekiri mu ggwanga oba oli awo bakwasize wamu ne gavumenti okugiyambako okulaba ntulwanyisa embeera eno ya mukenenya etufuutikidde ekizibu mu ggwanga. N'olwekyo ekkanisa eno singa eba eweereddwa obusobozi n'ebyetaagisa okulaba nti batuusa obubaka buno eri abantu bajja kola kyamaanyi nnyo okulaba nti no bategeeza abantu ku kirwadde kino okusingira ddala eri abavubuka ab'ennaku zino n'abakyala bakyali abato abamu tebanaba kufumbirwa abamu balitekera kufumbirwa balabe nti babatuusaako obubaka buno okwetangira endwadde eno eya mukenenya mu ggwanga. Nze kyenfunyemu ekisinga obukulu ye information empya gye basobodde otuwa okusobola okwegatta awamu, era nze nsuubira okuba nti bwe tunaafuna nga tufunye ebyokulwanyisa bino nga bye babituwadde tugenda bikozesa okukunga abasumba ne communities mwe tuli okusobola okulaba nti ekigendererwa ekyo kituukirira. Singa kituukirira Uganda ejja kweyagaza, development yaffe ejja kukyuka oba ejja kweyongera, kubanga bw'okwataganya siriimu n'endwadde ezeekuusa ku siriimu ziyiza kye bayita enkulaakulana y'eggwanga. Toto bali akakadde kamu n'emitwalo kitundu 1.5 naye abasinga bakyala emitwalo nga 97, then kuddako abaami emitwalo nga 58, then abasigaddeyo baana emitwalo nga 7. Kati abaana president nze osanga obulwadde tulina abantu abapya bangi abafuna obulwadde naddala mu bibuga urban places.